Kazwe mutume abantu babagenda oba olw'emmere kale kanjogere bwogezi. Let me speak. Abaluganda Mukama yebaziwe. My greetings, praise the Lord. Njagala kwebaza Katonda. First of all, I want to bless the Lord olw'omulimu oguli mu kifo kino. for the great work in this place. Basumba abali wano mikwano gyaffe. All the pastors in this place, Mutume my friends. Ntale. Apostle Ntale, Tusanyuse nnyo we are so grateful to be abantu here. mwenna abawaddeyo sente Whoever is here who has given mulimu money guno in this place, in Mukama this abawenye work, omukisa. may God bless you abundantly. Njagala kwebaza I want to bless God olw'abaweereza mwenna for all the ministers abakola ne Musumba Ediga who wano. are working here with Pastor Tusaba Edgar. abavudde ku Glory Church tukubireko abaweereza ba wano mu ngalo And ez'amaanyi. I request all the members from Glory Church to appreciate God for the ministers here. Nabye ekwaya wano I saw a choir here, naye mmwe mwenna abamanyi we twali wano ku lunaku olusooka but all those who were here on the first waaliwo day, kintu na kimu, there was none. naye Mukama akoze bulungi But God has been so good kubanga ayimusizza because abaweereza He mu has kifo kino. uplifted ministers from this Mukama place. waffe ebazibwe. Praise the Njagala Lord. kwebaza Musumba Ediga I want to appreciate Pastor Edgar olw'okukkiriza obutume buno to accept this apostolic ministry n'agondera Katonda so that he can obey to n'ajja mu God, kitundu kino and ekyekagoma. he came to this place. Bannange Mukama amuwenye omukisa, tumukubireko engalo ez'amaanyi. God Almighty bless him. Haleluya. Clap for him. N'abantu mwenna bakola nabo mwenna And those who are working with him, all the team, tubeebazizza mu linnya lya Yesu. appreciate. And Amannya gange nze My name- Emmanuel Muwanguzi, my names are Emmanuel Mwanguzi. ndikibuulira Yesu. Nichibuulira Yesu. Tuvudde ku Glory Church We came from Glory Church, eyali e Katwe. which was at Abamu mwali Katwe. mutumanyidde Katwe, Some of you knew us from Katwe, naye era ffonna awo era tuli Makindye. but now we are still in Machinde Ku luguudo lwe bayita Salama Road, on Salama Road. awo we tuli. That's where we Twebaza stand. Katonda We appreciate God olw'olugendo luno for lwatutambuza. the journey He made us to Size come through. nzekka, I didn't come alone. ono ayimiridde wano Here, who is standing with me? mukyala wange. She's my wife, beloved wife. Tutambudde emyaka 19 We have walked through in this marriage for 19 years. We are ministering unto era God, tukoze and bulungi. He has been good for us. Olw'obudde For time, sigenda kumenya bantu kinoomu I'm twazze not nabo, going to break one by naye nja kusaba one, ttiimu evudde ku Glory Church but ffenna I request all tuyimirire the ku magulu members from gaffe Glory Church to for stand upon your recognition. feet for recognition. abaweereza ffenna All the ministers from Glory Church. abamu bafulumyemu. Some of you are outside. Ndabyeko ku mukulu w'abaami wano Mwami Deriki, I saw one of the leaders of men, Mr. Ben. n'abalala ndabyeko Masiko, Elijah I saw Masco and ne Elijah ttiimu yonna gye tuzze and nayo other team members. okujja okwebaza Katonda We came to appreciate olwakino God ekigenda mu maaso. for this great work. Tuuleko mu linnya lya Yesu, Let's tuuleko. have a seat. Simanyi oba tulinayo eddakiika 5. I don't know whether we still have 5 Twazze ne minutes. kwaya, We came with a choir. twazze ne kwaya wano. We came with a choir. Abantu nga bwe balya But I believe that as people are dining, we are going to minister. Just like lwaki twagala abantu kafiyu abakwate. like 2 songs, because you don't want people to be caught by curfew time. Mukama waffe basibwe. Praise the Lord. Tulina bingi nnyo ebyokwogera naye obudde butono, We have a lot to discuss, but the time ate is nga little. kibeera kizibu nnyo okwaniriza ng'abantu balya emmere. And as well, it's not easy to welcome some people to welcome you when they are dining, Amaaso gaba mu sowaani because their eyes are already on plate. gamba nti amiina. Praise Bw'obanga God. ompulira wanikako omukono If you are wange. listening from me, just raise your hand. Oh, Joe. Haleluya. Praise God. Twebaza Katonda olw'omulimu guno. We appreciate God for this work. Musumba abadde ayogera ku kirooto ky'alina Pastor wano. Edick has been speaking about the vision he has here. Neŋŋamba mmwe abaavudde eri ku Glory Church ey'eri kakati. And I could share it with some members whom we came with from Glory Mwesibe Church. bbiri kubanga And I told them Musumba ayagala that yamitwalo 3 kati bwegera kuzimba y'emmeka. I, Mu kitabo kye bayita Bikola by'Abatume, in the book of Acts of the Apostles, essuula ey'okubiri the chapter 2, n'olunyiriri olwana mu 3, verse 43. Bayibuli egamba nti abo abakkiriza bonna The Bible says that all the believers, ne banyiikiranga they could okuwuliriza continually hear or hearken n'okuyigiriza okuyigiriza kw'abatume.
to the teachings of the apostles, ne baba nga bassa kimu and they could be in one accord in all. mu kumenya emigaati In the breaking of the bread mu church in the church, nga balyanga emmere they could dine together n'omutima ogutalina bukuusa with a heart of love. gamba tuli mu kulya mmere kati. We are dining now. Say to your neighbor, we are dining Mukama now. waffe Tell someone that we are bayibuli dining now. egamba nti The Bible Katonda says n'akola ebyamagero bingi that God did mighty mu miracles mikono gy'abatume. in the hands of the apostles. Awo abakkiriza ekigambo ky'abatume Those who believed in the word of the buli apostles, muntu n'atundanga kye yalinga nakyo. everybody could sell whatever they had. Abaalina ebibanja, Those who had land, abaalina ennyumba, those who had houses, abaalina ebintu eby'enjawulo those who had different ne things, babitundanga they could sell them ne off, babireetanga ku bigere and they could by'abatume bring the money to the feet ne of the bagabira buli apostles, muntu nga and buli they muntu could bwe share yeetaaga. everybody as they need. Among, Mukama weebazibwe. praise God. Bwe baamala okukola ekyo After doing that, ebyamagero ne byeyongera, then the miracles could Abantu ne explode balokoka. more. People could get born again. omulimu ne guzimbibwa, Then the work could be abantu ne mighty. babona endwadde enkambwe. People could get healed of severe Abooluganda, diseases. kino kyetwazza okukola omutume kyabadde ayogerawo. Whatever we came to do here, Katonda. the has been saying, God Asobola okukozesa can use you. n'obaako kyokola ku lw'omulimu guno, You can do something kubanga bonna amala for this okukikola work. Because after doing abantu it, b'e Kagoma bonna bagenda kulaba era balokoke bakkirize enjiri ne komiseni ejjule mu linnya lya Yesu. and this church will be full of Kano members. n'abalangako abaalokokanga. Then the Bible says that God could multiply them, those who could go. Njagala kuwasaba I want to request you, nyongereza ku bigambo by'omutume, as I'm adding on the words of the apostle, kye tukoze tekimala. we did not enough. We did not do enough. Kiŋŋambe nnebo nti kye tukoze tekimala. Tell someone we did not do it Ate enough. oluusi obweyamu Someone who has a tebujira mu budde. oh. Mbasaba nga ngatta eddoboozi lyange ku eryo eryasoose. Sometimes people who pledge, they don't redeem their pledges in time. Twongeremu amaanyi ku lw'omulimu guno. I'm asking you with my voice that let us do it more so that we can build Glory Church Kagoma. Ne bw'onaagaana okuddamu amiina And if you nkyogedde. cannot say it, or Osobola can say otunda it out. ettaka lyo mu kyalo You can sell some your land from the village and then you build kubanga Kagoma, abatume ekyo kye baakolanga. because whatever the apostles Abantu could do, baawangayo people n'omutima could give with ogusanyuka. a cheerful heart. Gamba nti amiina. Praise God. Nkusaba nga tuyimirira n'omusumba I Edgar. humbly request you as we Buli stand, muntu Pastor Eddie, ayimirire ng'omutima gwe bwe gukola ki. let you stand as your heart Bwe pleases. kiyitaani mwami David. Omuntu okuwayo n'omutima ogusanyuka. To give with a cheerful heart. Akyogedde cheerful heart. Even now declares the Lord, return to me with all your heart. Come back to me, I'll make you whole again. I don't care what you have done, or the fire of my soul. Come back to me, I still have the feelings for you. Raise your hearts, praise the Lord. Raise your hearts, return to me. I'm loving, I'm precious, says the Lord. Break your heart. Raise your
I'm precious, says the Lord. Raise your heart, raise your heart, raise your heart, says the Lord. Raise your heart, return to me. I'm loving, I'm precious, says the Lord. Are you
chimulya umulanyo w'amaanyi alwana n'awangula oyo asobola nnyo Mukama munnange talina kimulema oyo asobola nnyo Mukama munnange asobola nnyo ebikule n'ebimuwe omusajja talina kinagenda kuwanguza amaanyi alwana n'awangula oyo asobola nnyo Mukama munnange talina kimulema bakubireko engalo ez'amaanyi balamumuyimba twefa n'akayimba kamu then bwe tumala basumba muje mutubuuzeeko then tugale mu linnya lya Yesu abange togenda nga tetunatuna kisa. Benjamin Odonkara from Prayer Sanctuary Ministries. We are just your neighbor there. We have come as a team with some few ministers, some already left. We have our youth leader, Brother Daniel on the keyboard. And we thank God, and then we have Pastor Dexter on the bass guitar. And we have Pastor Peter over there, and my wife. And some of the people that already left, Pastor Edgar is our friend. Whenever he has the function, we make sure that all our instruments, we combine it with what he has, and we do great work. Today we are sorry that we never brought the drums, but next time even the projector, everything will come. We bless God, we love you, we are behind you in just one minute. Let my wife say hi to you. Praise God, church. I thank God for bringing us here. And Pastor Edgar is our friend, we love him so much. I'm called Stella Odonkara. May God bless you. Hallelujah. Mukama yebazibwe amanya n'eddoboozi omusumba Ssenabulya Ibula Mukisa nviridde ku Mount International Ministries eri Kagoma. Hallelujah. Yesu yebazibwa b'Oluganda amanya gange Pastor Esther Kawoya nviridde ku Peter Wanseri Kagoma Mount International Church. Mukama abawe omukisa omusumba Edgar mukwano gwaffe muweereza munaffe Mukama Mukama yebazibwe. Hallelujah. Nebaza Katonda ku lwa muzeeyi. Mukama yebazibwe nnyo. Mu kifo kino tulina omukwepula njegere. Mukama yebazibwe nnyo. Tulina ekyoto kya mukwepula njegere amanya gange nze Waksoni mubulizi wange. Mukama bampere nnyo omukisa mu linnya lya Yesu. Mukama waffe yebazibwe. Nsanyuse okubeera mu kifo kino. Erinnya lyange nze Collins Nakabaale. Mpeereza mu kanisa eyitibwa Church of God Maganjo. Ono musumba Edgar neiba wange kubanga mbeera wali. Njagala okwebaza Katonda olw'omulimu gwakoze mu kitundu kino. Era njagala okusiimira ddala Mukama olwa byonna nammwe abazze okukwatira awamu naye okulaba ng'omulimu gugenda mu maaso. Mukama abawe omukisa, mwebale okuyimirira awamu n'abooluganda bano. Neebaza musumba Edgar batandika wano mu ngeri ya kisaazi ng'era ebyabalokole bwe bibeera. Naye omulimu Mukama agusimbye, ekyo kituwa amaanyi n'essuubi ti Katonda bw'atandika ekintu tekiyinza kulemwa. So tusiima Mukama era tubaagaliza obuwanguzi. Webale nnyo okutwaniriza ate n'okutwagala. So Mukama abawe omukisa. Amen. Bane Mukama abampereza omukisa mwenna tumire ku bigere tuddemu ebigambo by'ekisa mu linnya lya Yesu. Ekisa kya Mukama waffe Yesu Kristo, okwagala kwa Katonda, obusisa ekyomukomo omutukuvu beere naffe ffenna eri abooluganda bonna emirembe egitaggwaawo. Amen. Mukama abampereza omukisa abankulemberere mbaagala nnyo mu linnya lya Mukama waffe Yesu.